ku kyetulaba ebigenda maaso n'okubeera nti bitambula mu kitundu ekyo. Era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni statement agenze maaso n'okubeera nti oluvannyuma agifulumizza. Yafuna obukulembeze obwannamu mwaka gwa 2024 paka 2027. Era mu statement gyasobodde okubeera nti asheyalingako ku mukutu ogwa X ku bubaka bwe bwagenze maaso n'okubeera nti ayogera ku bino bye tubaddeko ebya Iran versus Israel. Yabitadde ku mukutu gwa X. President Museveni ng'agamba nti okwemulugunya kuno agenze maaso n'okubeera nti akufuna lwaki tayogera ng'asirise ku mbeera nga bwetambula naye nga tanyega ku bigenda maaso mu Middle East. N'agamba nti good enough. Tubadde n'enkolagana ennungi n'amawanga gombi, Israeli n'eggwanga erya Iran. Uganda tetulina buzibu ku mawanga gombi ago, tukolagana nago, Israeli ne Iran. N'agamba nti tusaagala mwerabire nti n'eggwanga erya America nalyo tetwagala tulyerabire mwago ge tukolagana nago, wamu n'amawanga mangi okwetoloola ensi yonna. N'agamba mu byafaayo ebyabwe mu resistance baade bagenda maaso n'okubeera nti beewala okuyingira mu nsonga oba okuleeta identity yaabwe mu race, tribe, religion n'ebirala oba gender okutunula wansi upon women ku bikwatagana n'ensonga ez'abakyala. N'agamba nti ebbanga lyonna tubadde tuyimirirawo ku politics of interest wamu ne legitimate interests ez'aba stakeholders. Ba stakeholders yadde bakanyako nabo badde bagenda maaso n'okubeera nti babigoberera. Kiwandiika kifulumiza nga kiwanvu nnyo nga bw'okiwulira. Ng'agamba lwaki abadde tagenda maaso n'okubeera nti munnange ayogera kubanga bano ababiri bonna mikwano gyabwe. N'agamba ng'ovudde ku sayidi ey'ebyafaayo twatunuulira ne twekenneenya ne tukizuula nti ba concerned actors baali bangi nnyo wabula nga waaliwo ba mistake makers abagenda maaso n'okubaako ensobi ze baakola. N'agamba nti first group be baasobola okubeera nti boogerezeganya nabo baabagamba nti ba Iranian Islamist abamu ku bibinja ebyali biwagirwa eggwanga erya Iran whenever bwe yakyaliranga eggwanga erya Iran yasisinkana abasajja okwali His Excellency Mohammad Ahmadinejad nga president w'eggwanga eryo, era n'abagamba nti standi yaabwe n'eggwanga erya Israeli, standi ya President Museveni n'eggwanga erya Israeli yali transparent mu kitundu ekyo ekya Middle East, era nga yali tagenda maaso na kubeera nti belonging to their legitimacy. N'agamba nti eyo mistake yagenda maaso n'okubeera nti munnange ekolebwa. N'agamba nti yategeeza aba Iran nti okusinziira ku Bible yabasomesa bingi ebikwata ku ggwanga erya Israeli. N'agamba Israeli kitundutundu ku Middle East eyo ogenda maaso n'okubeera nti ebeerawo, n'abasomesa mu Romans engeri abajju gye bagenda maaso n'okubeera nti batambula oluvannyuma lwa Masada, n'abawa ebyafaayo byali bingi. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bangi badde bamubuuza lwaki asirise ku statement eno. Bano bonna bakyalibe akolagana nabo. Yabalecturinga n'ateekawo history mungi nnyo ow'abajju ekitundu ekya Europe, North Africa, Asia bye bagenda maaso n'okubeera nti bawaŋŋangukiramu, naye oluvannyuma baasalawo babeere nti baddayo ku ttaka lyabwe, era ne bateekawo omugendo gwe batuuma Zionist Movement. Kaakati abazungu British Imperialist
bagenda maaso n'okubeera nti bagezaako okuwa abajju Uganda nga homeland yaabwe. N'agamba imagine ba mistake makers baali baagala kuwa abajju Uganda ng'ettaka bwe bateeka okubeera nti munnange babeera, ekyo nakyo nakibajjukiza. N'agamba abajju mu ngeri y'amagezi baagaana kubeera nti bajja eno e Uganda, era bwe batyo ne balemerako nti ffe twagala wali awali eggwanga erya Palestina. Yabadde abannyonnyola byafaayo. N'agamba ku babbo nga bagamba awo we bateekwa okubeera nti munnange bawangaalira. Therefore United Nations yasalawo ogenda maaso n'okubeera nti esalamu Palestine basalemu among the two people, Palestine ebeerewo ne Israeli ebeerewo. Ebyo byonna byonna byafaayo President Museveni ng'agenda maaso n'okubeera nti abitegeeza ensi eno. N'agamba second group eyagenda maaso n'okubeera nti ekola mistake, eyaba mistake makers, be Baisirairi bo bennyini nnyini. Why have they refused the implementation of two-state solution? Lwaki Abaisirairi bagaana two-state solution okubeerawo? Lwaki Palestine terifuuka ggwanga ne Israeli ne lifuuka eggwanga? Bigambo bya President Museveni. Bo bennyini Abaisirairi bakola ensobi. N'agamba nti si kituufu bo Abaisirairi okugamba nti ba Palestinian bannansi b'eggwanga erya Palestine do not belong there. Si we bateekwa okubeera nti bawangaalira. N'agamba ebbanga lyonna bwe mbadde nga mbasisinkana nga nsisinkana Mosei Benzion Netanyahu mbadde mubuuza ebintu bingi, ne mubuuza n'ebikwata ku tribes 7 eza Canaan n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. President Museveni azza bibabuuza ebbanga lyonna ng'agamba ensobi ezimu ku zaakolebwa kwe kugaana n'okuteekawo the two-state solution okugye implementinga. Jjukire y'amawanga mangi gye bagenda maaso n'okubeera nti munnange babanja. Kakati byonna byonna ebyafaayo agenze maaso n'okubeera nti abinnyonnyola mu kiwandiiko ekiwanvu ddala kyawandiisa olunaku olwaleero lwaki abadde takomentinga ku nsonga za Isirairi n'eggwanga erya Iran. Naye ng'ensonga ezimu zaanokoddeyo zeezo Isirairi baajagalako bagireete wano e Uganda. Ebyo neesalawo neega twagala wali eri kubanga tulinawo akalandira wali eggwanga erya Palestine. Abangereza ne basalawo Palestine bajawuzemu bibiri, Isirairi bagiweeka ettaka ne Palestine ebeereko n'ettaka. But ye agamba ensobi Isirairi gy'erina esingira ddala okubeera ennene era nga nabaagi bagamba lwaki tebakkiriza Palestine kubeerawo awo. Lwaki balowooza nti bo be bateekwa okwegazaanyizaawo bokka nga tewali ggwanga erya Palestine. Two-state solution ki ekyagiremesa okubeera nti ejja? Kakati byonna byonna nga President Museveni amaze okubinnyonnyola, bye bimu era amawanga ag'enjawulo bye batandise kati okuteeka ku mmeeza ku kiruubirirwa ky'eggwanga erya Isirairi ku luwannanda olw'e Gaza. Nkugambye nti chancellor wa ggwanga lya German naye avuddemu omwasi ku kikwatagana ne Isirairi kyeyagaza oluwannanda lw'e Gaza. Ono Friedrich Merz bw'abadde ayogera agambye ke kaseera n'olutalo lugenda maaso wakati w'aba Hamas ne Isirairi e Gaza luggwe. Agambye although we noted that Israel has a right to defend its existence and the safety of its citizens, Germany is allowed to critically question what Israel wants to achieve in the Gaza Strip. Naye kye yeebuuza yennyini nnyini n'agamba nti kye kiseera olutalo tubuuze wa gye lulaga. Nga Germany bwe tukikkiriza nti Abaisirairi balina eddembe okwerwanako bo ng'eggwanga olw'okubeerawo kwabwe ne safety ey'abantu baabwe Abaisirairi, naye ate era Germany eyina olukusa era ekkirizibwa okubuuza ekibuuzo ekinene ddala, kiki Isirairi kyeyagala okufuna mu Gaza Strip? Ekyo ekigiremye okubeera nti munnange ekifuna. Maazi bw'atyo n'asaba Israel to ensure human treatment of the people of Gaza Strip, especially women, children and elderly. Okuyisa obulungi
abantu abali mu luwannanda lw'e Gaza naddala abaana abato abakyala n'abakadde babeere nti baweebwa enkizo era kyekiseera ceasefire egende maaso n'okubeera nti etuukibwako wakati w'amawanga gombi baleme kutunuulira butunuulizi ebigenda mu maaso ensi etunu n'ebutunuzi baagala okumanya Isirayiri ate kati e Gaza ki ekinene kyekyayagalayo nga maze okwogera ebigambo ebyo Palestinian Authority neevayo nayo neesaba negamba nti Gaza ceasefire eteekwa okubeera part of Iran war truce. Iran ng'esayininga endagaano ey'ekiwa mirembe wakati waayo n'eggwanga lya Isirayiri okusinza ku gavumenti efugira mu kitundu ekimanyiddwa nga Ramallah, that is West Bank mu ggwanga lya Palestine giyite Palestinian Authority bavuddeyo ne basaba nti ceasefire deal yonna etuukibwako wakati w'eggwanga lya Iran n'eggwanga lya Isirayiri be widened to include the ongoing conflict in Gaza. Ebeere nti egaziyizibwa Iran agambe nze sigenda kuteeka wansi mundu nange sijateeka wansi mundu njagala kino na kino na kino mu ebyo Iran byesaba eteekemu eggwanga erya Palestine eteekemu conflict ey'e Gaza nti fine nga tugenda mu kuteeka wansi mundu eno endagaano ya Isirayiri Iran ebeere ng'ekola ne ku luwannanda lw'e Gaza Isirayiri ekomye okulumba Gaza. Okusinziira ku bukulembeze obw'Abapalestina obusangibwa mu Ramallah bagamba nti US President Donald Trump's announcement of ceasefire agreement President Mahmoud Abbas statement bagigabanyeeko dda n'Abamerika kino nakyo kiteekebwemu kisiiringibwe kiggwe era bano nga bagamba nti kati kye babanja kwe kumaliriza okwa step ey'okwachivinga ceasefire mu Gaza Strip kubanga bwe batunuulira olutalo lw'e Gaza Hamas tekyalwana abantu bafa buli lunaku ne beebuuza kati bano abafa bafa kuki nga si Hamas yerwana Hamas tekyali threat eri eggwanga erya Isirayiri ne babuuza lwaki kino kikyagenda maaso Gaza okusigala ng'ekubwa ng'ate olutalo lulinga olwaggwedda kakati amawanga ag'enjawulo bagamba kino bakyetaaga pressure eteekebwewo okomya obulumbaganyi buno n'okufa kw'abantu mu luwannanda olw'e Gaza. Twogera bino gw'owuliriza ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo abantu already 5,600 be baakafa mu luwannanda olw'e Gaza bukyanga olutalo lutandika mu mwaka gwa 2023 mu ssaawa 24 eziwunzikiddwa abantu 78 be batwaliddwa mu malwaliro ag'e Gaza emirambo gyabwe okubeera nti giterekebwayo 79 killed Palestinians leero be batwaliddwayo emirambo mu ggwanika 79 nti ennamba ebadde efa mu ggwanga lya Iran mu bulumbaganyi obubaddemu ebyokulwanyisa n'ennyonyi za buli kika kikwewunyisa nti ababadde bafa Iran batono nnyo ku bantu abadde bafa e Gaza mu bbanga olutalo we lutambulidde ennaku 12 kati ne beebuuza kiruubirirwa kye kinene mu Gaza Strip. Kati ne kitegeeza nti ennamba ate ey'abakoseddwa mu lutalo lw'e Gaza kati esitandinga ku 13,188 abantu abakoseddwa okusinziira ku Gaza Health Ministry. Ceasefire yali etuukiddwako ey'e Gaza mu mwezi gwali gwa January ng'ennaku z'omwezi 19 abasibe ne babawaanyisa paka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu obulumbaganyi obunene ddala bwe baddamu okubeera nti bukolebwa ku bantu abawangaalira e Gaza. Kaakati okuviira ddala mwezi ogwokusatu abantu 5,759 Abapalestine be bafudde. Abantu 1,987 be bafunye ebisago eby'amaanyi mu bulumbaganyi obukoleddwa mu luwannanda olw'e Gaza.
kakati bagamba kyekiseera n'olutalo lw'e Gaza lugende maaso n'okubeera nti luvunikibwa. Bino byonna nga bireetebwa oba proposals nga zireetebwa n'abamu abali munda mu ggwanga erya Isirayiri, era nabo kyennyini kye babadde bagenda maaso n'okubeera nti munnange basaba nga bagamba nedda olutalo lw'e Gaza nalwo kyekiseera luggwe. Abayisirayiri bennyini nga bagamba kyekiseera tumalirize n'olutalo lw'e Gaza, opposition eya Isirayiri nga bagamba kyekiseera Isirayiri egende mu ndagaano n'aba Hamas ereete abawamba abaasigalayo ebawe Isirayiri ebagambe kyemubadde munoonya kiwedde, tubawadde abawambe baamwe baabo mubatwale. Gaza abantu baddemu bagyeyagaliremu, era nga bo kati omulimu omunene gwe basigazza bo nga opposition ey'eggwanga erya Isirayiri kugenda maaso nakubeera nti bateekawo akazito eri gavumenti yaabwe ebeere nga ekkiriza ceasefire yebeere nti munnange etambula wakati wa Gaza ne Isirayiri, kubanga luno lwa Iran bwe luba luwedde lwaki luli teruggwa. Ye opposition eya Isirayiri yo kyesuggestinga ng'egamba batule ku mmeeza abawambe bakomewo eka, abaliyo abakyali abalamu famire zino ezifunye abawambe zibe nga zisusa emitima. Naye already waliwo abawambe be baali bafunako edda Isirayiri be yagenda maaso n'okubeera nti munnange efuna babadde tebannaba kubeera nti baggwayo oba baali tebannaba kubeera nti baggwayo. Isirayiri neddamu neekola obulumbaganyi mu luwannandoolo lw'e Gaza. Bino tubyogera nga ennaku bbiri eziwunzikiddwa Isirayiri yavuddeyo neetegeeza nti nga bwe yafunye emirambo gy'abawambe 3 be yajja e Gaza, ng'abasatu bano kwabaddeko Yonatani Samurono, Ofra Kedar, kw'ossa ne Sergeant Shai Levinson. Ebisigalira byabwe byagenze maaso n'okubeera nti munnange bizuulibwa mu ggwanga erya Palestine. Olunaku lwali lwa 6 Isirayiri bwe yakola operation nesanga nga abawamba abamu baafa. Kakati nga bagamba lwaki abaliyo abalamu ate tebateebwa, temubakkiriza ne bateebwa. Campaign ey'okukozesa eryanyi negenda maaso n'okubeera nti ejjibwawo ne muyita mu kuteeseganya bali abaasigalayo ne bakomawo. Jjukira Amerika baabayo yabamalayo abaliko akakwate ku ggwanga lya Amerika, nga n'omukwate eyasembayo Hamas yateesa na Trump neefuna owaayo. Kati abaasigalayo bonna Bayisirayiri. Kakati abamu bagamba no ceasefire egende maaso n'okubeera nti ereetebwa. Fine emirambo gy'abo abawambe gyaggiddwayo, bati baatwalibwa balamu bakomyewo nga si balamu. Lwaki? Bali mu kulwanagana wakati weyeetaaga abawambe n'ayina abawambe. So yembeera eri mu luwannando lw'e Gaza sofa ebintu nga bigenda maaso n'okubeera nti munnange bitambula. Tukitwale nti olutalo lwa Iran n'eggwanga erya Isirayiri olunaku olwaleero batutegeezezza nga bwe luwedde, naye tetumanyi oba wanaabawo future attacks. Ki ekiddako mu bitundu ebyenjawulo ebya Middle East? America weeyina bases n'ebirala ebibinja ebibadde biwagirwa eggwanga erya Iran oba ebimaze ebbanga ddene nga birwanirako eggwanga erya Iran bigenda kubeera nti byeyisa bitya? Binaateebwa emikono nga chief of staff bwe yatugambye w'eggwanga erya Iran oba nedda? Byonna tujja kwongera okubeera nti munnange tubitunuulira. Abadde batugoberera mubadde bangi nnyo. Ndaba Nisha ogambye ttiimu Iran always America fears to be ashamed, that's why they ask for ceasefire. Osinziddeko Mamboga nogamba asking you Mr. Matovu, if the president is not still a president of that country, will he afford to be a president? Lwaki olumba America? Olwamalako n'America Nishe Komamboga. Iran hate those criminals. Mumushona inimbuya bwotyo bw'ogambye. Takyasobola kati kuhitinga
kiringa ekiwedde but kiwedde nga Israeli yesembye okubeera nti ekuba mu ggwanga lya Iran. Eno n'agamba nti kiwedde obuwanguzi bwa Iran tompadde manyago. Okay, kandabe wano kiwedde obuwanguzi bwa Iran. Hawa Nassali okay, obaka bombulabye bulungi ddala. Ono agambye mpulidde kamenya weebale kutuweereza nze military veteran sergeant tuliraba Charles from Lizira Safina zone. N'ogamba nti oli tiimu Putin weebale nnyo weebalire ddala kuwagira eggwanga erya Russia. Ono agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. If okay, kyo kijja genda eri mubuuza imaamu. Ndowooza ekyo badde oweeza kyabuuza imaamu. Okay, n'ekyo okay, ono n'agamba Kazibwe Hassani live in Qatar. Tiimu Iran Israeli akamanyiiro kakome. Ab'e mwalabyeko. Ab'e mwalabyeko bwana Kazibwe mwalabye ku bizuka mwade temubirabangako mwatusoose okubiraba ffe abali eno Uganda twogera byogere tetubirabangako face to face emizinga mwalabye ku mizinga. Onagamba Paul nze Richard Perez Kikunyu wane Butambala tutumbudde ssebo weebala okuwuliriza bwana Richard Perez. Okay, noddamu Richard Perez obaka bombulabye. Okay, tusembeyo noona agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weebale nnyo ssebo omugabi Hood ntumbudde Umar Rukunjiri. Abasajja kye babadde balowooza Iran si bwe bakisanze. Kye badde balowooleza Iran si bwe bakisanze basanze nga ate kiralamuuko eri mu ggwanga erya Iran. Ono agamba weebale kuweereza ssebo nze Kalungi Stephen Ekawanda mu Kivulu ntumbudde Paalo FM ninze waka yekka. Okay, waka ndowooza omufunye bulungi. Ono agamba alhamdulillah olutalo luwedde. Ndunyumiddwa nnyo kubanga firimu yonna tugirabye live okuwangula kulaba mwebale byonna nga Paal FM otalumadde mu lulaba butereevu. Mbadde mulaba butereevu ku mizindalo gya radio yammwe. Onagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Swaibu Kyandiga Iran is up. Okay, weebale nnyo weebalire ddala owagira temu Iran. Thank you for your service sir. Onagamba Abdul Karim weebale nnyo okutugoberera. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo kwetuli tutumbudde okuva wano ekibuli. Oyo Abdallah Amin wali eri ekibuli weebale nnyo okutugoberera. Ndabira Joseph ekibuli yeebale kubeera nti awuliriza ekkula eri omuntu wa bulijjo. Zahara Haruna ebulamu Gayaza Road awo mwenna mubeerako nga mutumbudde. Ali atya Nansubuga Fatuma mu bitundu ebyekawempaawo. Hajjati Nakayita Mariam ebunnamwaya ne mukulu Badru bwe mubeerawo ku dduuka nga muwuliza ekkula ly'omuntu wa bulijjo. N'omwana omuwala oyo Hawula Dalira n'abalala bonna kozesa ne Haji Salim Muyingo awe bunnamwaya bwe tukeera wali eri Hajjati Mariam Sultan naye abeerako nnyo ku mukutu oyo naye abadde ttiimu Iran. Hajjati Mwajjuma Semugenze ttiimu Iran y'amaziga gabadde gamuyitanamu nga n'omugamba nti Israeli ekubye Iran. Israeli esebajjeno ba Iran. Hajjati Mwajjuma Semugenze ng'ayinza okukaaba n'agamba nange abasajja nga bassa abantu. Olutalo bwe lutambudde sofa. Bwana bawe ekituuse kyonna tugenda kubeera ntubabuulira. Batambuze Peter awo ku UCDL otambuza masannyalaze naawe oŋŋambye nti gw'obadde ttiimu Iran era nga gy'owagira era paka okyasigala ng'owagira ttiimu eya Iran. Weebale nnyo okutugoberera. Okay, muli bayitirivu nnyo sinza kubeera nti mbamalayo. Arafat Mpaji Meya Tubika Sanga Town Council naawe oŋŋambye kwendi nnyo ntumbudde. Kandabe wano Arafat Mpaji agambye atya omanyi n'oyo kati abadde ttiimu Iran nga gyawagira omanyi Iran ebadde n'abawagizi bangi nnyo. Amiru Sulaimani Bosa omugole meeting zituula buli Lwakutaano wali eri ewandege ya Mukatali South Wing awo we zituula okubeera nti munnanga ataleeta omufumbi w'ettooke. Arafat Mpaji ogambye nti eŋŋombo ogambye nti eŋŋombo yakyuse kati tugamba nti Iran wabula si Iran erumba wabula si Amerika erumba. Weebale kuweereza eŋŋombo ogambye otawe weruggweredde ng'eŋŋombo yakyuse noga mutwale tomuyisa mu biryo byange. Iran erumba so si Amerika erumba. Okay, mbasiibulidde wano nze Munnakyaddondo
Mansur College of Health Science bongera okutegeeza nti omukisa gukyaliwo ogwa full basare ne half basare abayizi 5 abanasooka okwewandiisa. Mugende mufune basaries zino musome nursing and midwifery. Osobola okugenda wali eri ku ssomero ekatalemu ku Bombo Road oba okujja wano ku Pale FM n'ofuna form ku namba eya 0770 0404 oba ku 0755 0M4832 ojja kubeera nti osobola okwewandiisa. Jowe my leader. Jowe nsanso kulaba. Lindako, Jowe toli my leader. Nafuuka ddiyo leader badde manyiza alina okuyita. Jowe tolina b'okulembera. Benkulembera siba wano. B'okulembera siba amawulire. Benkulembera gwe toliimu. Mwendi ate ndi waaki. Though oli wa radio era nkulembera ba radio bonna naye abasakira ku parliament. Tebosobola kukyanga mukulu kikwansi ndise ku parliament. Awo mba oba oli wansi wange mba mukama wange. Kati bwe nkwita Jowe my leader. Kireke. Naye ng'oli otya. Ndi bulungi alhamdulillah. Tuweereza. Otuleeteddeyo kapyaki. Bingi. Tusirabangako house etandika ku ssaawa 8:15 neggwa 8:45. Ensonga eba nkulu nnyo eyo. Lwakuba siri musanyufu. Lwaki? Kuba personal issues neetufiiriddwa. Inna lillahi wa inna Senga ilaihi wange raji'un. ajja atiilamula nankabirwa ekibi bya obutamala. Kitalo nnyo. Afiiriddwa mutabani we oba mutabani wange. Kati ayitibwa omugenzi Abdul Bowa. Kitalo nnyo. Yaseeredde n'agwa. Muddusaako mu ddwaliro. Allah n'amujjulula era enkya tugenda awo. Kamengo Nabbusi gye tugenda okumuziika sawa 10 insha Allah. Twongera okusaasira abafamily. Sawa ebityo ebiri. Kale kanve mu ntebe njikulekere ate obatambuze paka wali kubuuza imaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jettech Security Uganda Limited ye company ehuwa obukuumi obw'obwannannyini. Tulina abakuumi abatendeka obulungi balina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa obukuumi ewakaawo ku bizinensi yo ab'amabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo gw'otwegeddeko nga tujjaguza emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku Friday eno genda kusomesa 27 June 2025 awe Namuwongo jangu otwegeddeko nga tukola bulungi bwansi. Tuli bakubawo olusisiro lw'ebyobulamu, tuli bakusisinkana, tuli bakubeera uno mupiira wakati wa ttiimu ya Pala FM wamu ne ttiimu y'abawuliriza ate nga tuli bakuddiza ku bawagizi baffe ababatesobola abaana bato abakadde abavubuka. Kigenda kuyitirira twegeddeko ku Lwokutaano luno e Namuwongo ku Masjid Al Iman wa Swabla nga tujaguza emyaka 14 nga tuli mu nseeke y'okuweereza bannayuganda nga radio